UAK. UAK. Bisatu nkaga munana. Stroke of care. No. Bamukutendi na ye. Oyo ye engineer Balimwezo Nsubuga esaawa zibadde nga 2 emabega, as in 2 hours ago, oluvannyuma lw'okubanga omukulu amanyiddwa nga Waiswa Mufumbiro abadde atwaliddwa abasajja ababadde tebategeerekese mannya, wabula nga kibadde kikakasibwa nti babadde ba military ababadde bamusozze mu mmotoka era ebadde temanyiddwako mayitire nawa gye yavudde. Wabula Honorable Engineer Balimwezo Nsubuga mu budde bwe bakwatidde Waiswa Mufumbiro babadde bonna, era nga omukulu Balimwezo Nsubuga abaddewo at the time when they were arresting, oba kye ekigambo ekituufu ekyokukozesa, wabula mu kusooka ekigambo ekibadde kikozeseddwa kye kigambo kya abduction, nti mwana mulenzi Waiswa Alex Waiswa Mufumbiro abadde abuziddwawo mu mbeera ebadde efaanaganako bwetyo. Kati nno eddakiika eno Alex Waiswa Mufumbiro njagala okutegeeza nti afunise, oba wonna waali amayitire gamanyiddwa, tugambe bwe tutyo. Kati information eri mu kuba nti etuuka ku desk eddakiika eno ate ng'ekakasiddwa ebitundu 10 ku kinne waakyo. Okusookera ddala emmotoka gy'olaba number plate UAK 368K yekubiddwa ebifaananyi omukulu Engineer Balimwezo Nsubuga wamu n'abo babadde nabo mukadde we bazze ne batwalira Alex Waiswa Mufumbiro. Era obwedda ku social media gye bali mu kutambuza n'okugamba nti buli Munnayuganda ali eyo w'olabira ku mmotoka eno manya bumanya nti omusajja wammwe Deputy Speaker ow'ekibiina ki NUP the National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbiro nti mu mmotoka eno mwasuubirizibwa okuba nti atwaliddwa. Wabula oluvannyuma lwa byonna nga ffenna tubadde tunoonya amayitire g'omukulu n'abafamire ye wamu ne bannakibiina okubeera nti babadde mu panika ey'ekika ekyawaggulu, ebifaananyi bye tuzzeemu okufuna bye bya Alex Waiswa Mufumbiro ng'ali mu maka ge. Wabula omukulu ono mu kubeera mu maka ge tabaddeemu nti azze waka kunywa caayi. Mu maka ge tabaddeemu nti azze kubanga abuuza ku b'omu nnyumba ye, era mu maka ge tekibadde nti yeyeereeseemu mu mirembe ng'ayagala. Alex Waiswa Mufumbiro bamuleese kipayopayo, ababadde bamugombyemu obwala bwe bamaze okuba nti nno bamukwata bamuddusiza uyo kipayopayo paka mu nnyumba ye, ng'ensonga ebadde ereese abaakutte Waiswa Mufumbiro ebadde ensonga ya kuketta oba kwekenneenya nju ye n'okugikolako saaki buli wamu, okusobola okubeera nti bajjamu obujulizi obw'ensonga eyo ereeteddwa okuba nti akwatibwa olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 8 omwezi gwa September mwaka 2025. In fact, one of the people abasookedde ddala okuteekayo ebifaananyi ebyokubeera nti Alex Waiswa Mufumbiro abasajja bamuleese wakaawe abadde Sauda Madada. In fact, olukutte Alex Waiswa Mufumbiro obwedda Sauda Madada apostinga kumu ebifaananyi ebibaddeko free Waiswa Mufumbiro ng'agamba nti fada musajja wange yasaanidde okubeera nti ateebwa wonna waali. In fact, Alex Waiswa Mufumbiro okujja okuba nti ebifaananyi bye biddamu okusafeesinga ku social media kiddiridde bantu ababadde batandise okutambuza ebifaananyi bye ebya hashtag eziriko free Alex Waiswa Mufumbiro, era ng'abantu ebimu bye byatandise nga boolaba babadde bagamba nti abducted. Abasookedde ddala bagambye nti omusajja ali abducted olw'ensonga nti n'ensonga oba n'abantu bennyini ababadde bakutte Alex Waiswa Mufumbiro amazima babadde tebannategeerekeka, nga n'ensonga emukwasizza tennategeerekeka wadde Honorable Balimwezo abadde naye okulaba ku arrest warrant oba ekipapula ekyo ekiweebwa abakuumaddembe we baba nga bakunonye, kye basooka okulaga n'okukakasa nti batumiddwa okutwala
yagala gaana. Kati nno oluvannyuma lw'okulaba Alex Waiswa Mufumbiro nga atwaliddwa ewakaawe okucekerayo oba abasajja okubanga beekenneenya enju ye n'okunoonya obujulizi obw'ensonga gye tutannamanya lwaki bamukutte. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Balimwezo Nsubuga ono nga yabadde ne Alex Waiswa Mufumbiro addukiddewo kipayopayo. In fact akubidde n'omukulu Leader of Opposition Joel Ssenyonyi naye oluvudde wali mu kooti ekanyanya ewaleeteddwa ba Edi Mutwe. Leader of Opposition Joel Ssenyonyi adduse misinde akipayopayo ne yeegatta ku inginiya Balimwezo Nsubuga. Era wenjogerera essaawa ziri 12 ez'akawungeezi wenkoledde story eno nga inginiya Balimwezo wamu ne Joel Ssenyonyi baatuuse dda bali wandegeya. Alex Waiswa Mufumbiro asuubirwa nti abasajja olumaliriza okubanga bacekera ennyumba ye n'okunoonyaamu obujulizi obwo bo bwe beetaaga obutannamanyika obujulizi obukwata ku ki bagenda kumuvuga nga bamuzza ku poliisi eyeewandegeya. Eno gy'asuubirwa okubeera nti empapula zonna ez'ebyamateeka n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo we bigenda okubanga bitandikira. Kati ekisinga okubeera ekikulu era ekibuuzo ekiriwo eddakiika eno, Alex Waiswa Mufumbiro ayinza kubanga nsonga ki emukwasizza ate naddala mu bukambwe abasajja entwala gye bamututte ebadde nzibuzibu mukwano gwange, wabula ate oluvannyuma kipayopayo kumulaba ng'aleeteddwa mu makaage kugakuba saaki. Okwetegereza n'okumanya biki ebivudde mu kkooti olunaku olwaleero, ojja kujjukira nti olunaku olwaleero mwana mulenzi amanyiddwa nga Edi Mutwe wamu ne mwana mulenzi omulala amanyiddwa nga AGALIWO Kivumbi si yeyeka wamu ne mwana mulenzi, in fact Bobby Giant bano abadde bo yeegattako beegatte ababiri Edi Mutwe ne AGALIWO Kivumbi. Olunaku olwaleero lwe lubadde olunaku olukulu olubadde lusuubirizibwa okubeera nga ensala ya kkooti eweebwa naddala ku nsonga ezikwatagana n'okuwa bano beyiro oba okubeera nga babejjeereza. Wabula olunaku olwaleero lwe lubadde olunaku olwasalibwawo, wabula njagala okukutegeeza nti oluvannyuma lw'olutuula lwa kkooti olunaku olwaleero wali ku Kawempe Magistrates Court ekanyanya, omulamuzi asazeewo n'agamba nti leero nga 8 Septemba omwaka 2025 Edi Mutwe, AGALIWO Kivumbi, Bobby Giant, Lukenge Sharif, Nyanzi Yasini, Semakula Edwin, Kaweesi Tone baddizibweyo mu kkomera. Omulamuzi agambye oba akoze kyoyinza okuyita adjournment. They have adjourned the bail rolling to the 29th of September 2025. Ekitegeeza nti Edi Mutwe wamu ne AGALIWO Kivumbi ne Bobby Giant bakuddamu okuleetebwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 29. Ekitegeeza basindikiddwa baddemu beebaka ennaku endala 21 mu kkomera paka lwe balidda balabe oba kkooti ey'ekitiibwa erisalawo okuwa bano bail. Kubanga olunaku olwaleero olubadde olunaku mulindwa era essuubi abangi we libabeereddemu tekisobose n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala. Wabula at the same time tulinayo n'abaali abalala smart wakabi wamu ne General Gaddafi ate bo side eri ez'e Masaka nabo ebibuuzo bikyali bingi nnyo ku ngeri bail gyegenda okuba nti eweebwamu bano. Wabula ate tukyali kwabo ne Alex Waiswa Mufumbiro amaze okuba nti ayingizibwa.
ebintu si birungi n'akamu mukwano gwange. So katulinde tulabe byonna nga we bina rolling out information fe twasalawo kubanga tugikuleetera mu budde nga bwe bebadde. Njagala kutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bano bagamba nti akaseera nga abaana badda ku masomero aba Honey Bites beesige okukolera package ey'omwana adda ku ssomero azin ku bintu ebikwatagana n'ebyendya. Omwana tagenda kuba nti ayingira kawu nga Honey Bites weeri bagamba nti no bakolera cupcakes bakolera daddies eziwooma okuzaama ate nga zirwawo akabanga ng'omwana akyazikozesa. Bayina cupcakes nkunyonyode negamba nti bayina pizza mu size zonna obanga orderinze online basobola okubanga babikolerako mukadde kekamu. Bayina cakes eza buli mukolo osobola okuba nti obakubirako ku 0709 78 7508 bebannaffe aba Honey Bites. Mukadde kekamu mukwano gwa njagala okutegeeza ku Alson Painters UG bano basiizi balangi. Olina ekizimbe kyo wakakimaliriza mukwano gwange okubanga okizimba kati kituuse ku level y'okubanga kisiigibwa langi. Alson Painters UG bagamba nti weebali ne bw'obanga ekizimbe kikadde ng'olaba langi yakyo ekaddiye still era weebali. Ne bw'obanga tonnamaliriza kuzimba kizimbe ekyo wabula ng'oyagala kumanya nti kati langi ki eyenkanaawo oba otegeka akasente ka langi bakubire bukubizi bajja kubanga batuuka ku site bakole inspection ne consultancy work yenna ku 0705 1936 bannaffe aba Alson Painters UG bajja kubanga ensonga bazikolako butevure nnyo nnyini ddala mukwano gwange. Alson Painters UG ali erinnya kale abo tumalirizawo YouTube channel kwoli mukwano gwange kuletera information etagatiddwamu yadde okubaako ekintu kyonna ekitoolebwamu si ndala yeno yennyini eyagaliwo eddoboozi erituula emabega w'omuzindalo each and every day lyerina eryange abasiddi omusunsuzi olaba video zaffe kyolina okukola okutu appreciating akuzirayikinga at the same time commenting and subscribing. Thank you so much.